n'abalagira babumbe ekibumbe basinze kyekibumbe baleme kusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga bagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadduneeza ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadrach, omulala bamuyitanga Mesach, omulala Abednego, ononsonyiwa sibimanyi nnyo. Naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadduneeza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda. Eyali Katonda nga bakabaka abakusooka we bali, era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ndi mbuto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oba oli awo yandibadde tatya. Baganda bange, tuli wano nga tujaguza obulamu bwa Pastor Iga. Bagambye oba oli awo nandibadde sisobodde kujja wano kuba saayagadde kukyankalanya mikolo, kubanga bwe nzija ne bwe mba nze mu bulungi batandika okuba abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala. Saagala kubeera akabonero kanaku, naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda buli wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala, era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manye nze ndulu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa nga bwe yakozesa Pastor Iga. Era ekisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda, waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gye ndi n'ebitaala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Funye omukisa kubanga waliwo nsobolera okubeera safe mu nnyumba ya Katonda. Oba oli awo Katonda nanga nkozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pastor Iga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange, ate omusumba waffe Pastor Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pastor Iga yali kyali wange. Pastor Iga yali muyimbi. Pastor Iga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi kuviira ddala mu kacaca akatini akalinga eri mu ghetto mu Kiwunya Ennakulabye. Nekye twafaanaganyanga ne Pastor Iga okusooka ffenna tetutuukiridde, naye kitono kye tusobola okikola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe. Pastor Iga church ye yagizimba mu ghetto. Yali asobola okugenda eyo Kololo, yali asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi, naye yagizimba mu ghetto. Bw'abawo ekyokuyiga tukiyigire ku Pastor Iga n'abantu bonna abalinga ye. Sizze wano mutendereza nti mutuukirivu, kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Waliyo olugambo olugamba tewali mu nsi muno mulongoofu, tewali wabula amazeru Pastor Iga yetowaza maaso ga Katonda. Ensonga lwaki olunaku lwa leero tuli wano ffenna. Naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna okubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bwe wabanga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Gwawakana nti Mukama tasobola kukozesa muntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti luno olunaku tetwalusuubira, naye oba oli awo Katonda yaluteekawo nansobozesa okwogerako nammwe. Sandi kisobodde baganda bange, naye nansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubeere bwakuba bwa ssuubi. Mukama bwe yasitula Pastor Iga
nkakasa ajja kusitula abantu mwenna kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Amondo, Musumba Jengo, wakati mukusaasira Mukama kusaasire, nze manyi nti Katonda ali naawe, manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagero. Mukama tasobola kusindika ekisa kye gye kitagenda kukuwerekera. Musumba Jengo, oli Jengo. Ejengo mu luzungu baliyita batya? Wave. Baliyita wave. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola, waliwo ekigambo kye badde bagamba eno wave ya people power, eno wave ya NUP, eno wave ya Kyagulanyi, eno wave y'abavubuka. Tulina ejengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejengo Mukama lyaleese okukyusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa baprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana, naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleese ejjengo okuva mu ghetto. Pastor Jengo, erinnya lyo nze nkakasa situukiridde nnyo naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejjengo, naye ejjengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yaŋŋamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwe mpenye ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye ali mu maaso gaffe. Maama ffe abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe tuli wano olunaku lwa leero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gwe10 omwaka 62 mwali muli bawala bato, ffe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ebikula eby'enjawulo bakwataganye nga bagala bazimbe Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakayita emyaka 58 naye ng'omukulembeze atufuga yakafugirako emyaka 35. Maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mbeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago nsaba gabafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa. Nensaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tulyeyagaliramu maama. Nammwe mutunuulire ng'omu myaka gyaffe gy'obuvubuka twagikozesa. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba bye bino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe bye bino bye yatugamba. Natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. Natugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okuyiwawo omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwa leero tubasaba kintu kimu, mukume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku bwenkanya bubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera ng'enjala ekuluma ng'omugaati gukuli mu maaso ate ng'omanyi gugwo, ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetwagala ntalo. Ffenna tumanyi entalo kye zikola ensi. Neera tumanyi nti entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abaakola ng'ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwa leero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe. Tuleme kubeera mu kutya. Kubanga ekintu ekisinga obubi kwe kutya. Okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'aliba attiddwa. Naye nga tukakasa nti Mukama oyo ali waggulu ali naffe
atukumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera, ajja kubeera naffe. So amawulire gendeeta mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere ba mazima, tubeere benkanya. Ebyo bayibuli byetuyigiriza, ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukoppako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti byetumuyizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa, kuba Katonda alamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya yegwe speaker wa KCCA. Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno, naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwa leero nzijukira nti mwatuuma oluguudo Haji Nasante Gese Baggala. Yali musajja wa ghetto, nze kyansanyusa nnyo kubanga kijja kuwa n'abaana ba ghetto abaddako mu maaso okwekkiririzamu n'okola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okukusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nnyingi nnyo muno, tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwa NUP, ku lw'abantu ba ghetto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere ne oluguudo oba n'ekijjukizo ekimutuumibwa. Sebo oli speaker wa KCCA, kino nkikugambye nga president wo owa NUP ate nga president w'eggwanga addako. Njagala abantu bano bakuwulire nga sinabagulu, njagala bakuwulire nga weeyama. Mr. President, President waffe w'ekumi addako, kiba kibi okubanga oyogedde n'enjogera. Naye njagala okukakasa abakungubazi bano olwaleero nti mu wiikisi 2 okuva olwaleero tugenda kuba ne resolution etuwa oluguudo lwa muganda waffe Pastor waffe Augustine. Nga nva waggulu baganda bange mwenna munzikirize ne kino nkibategeeze nti nange nga bwe mmanyi bwe luli olugendo lwe lumu ate nga bwe tufaanana abangi, saagenda mu kkubo lya kubuulira njiri, naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda mu maaso okunkozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno, nga nkiikirira abantu ba ghetto, nga nkiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100, nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa. Mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera president wa Uganda ow'e10. Njagala obbakunga mwenna okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubabuulira ebituufu nga mubagula amaaso. Abasobola otuwerekerako mbayita mutuwerekereko. Twambala langi eyo emyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno mbayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe president omuvubuka owa generation yammwe, mulabe president atya Katonda, mulabe president agenda okubeera omukozi wammwe si boosi wammwe, naye okusingira ddala njagala mulabe president ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero ti singa tubikola ebyo byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina we baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu, naye Mukama baali baluddewo n'abagamba muyimuke, ekiseera kyekyo.
waliwo Zabbuli eya 136 126 ayina bayibuli njagala oginsomereko kuba tugiddemu ffenna nga bwe tuva wano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaananako ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyoka boogerera mu mawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi nti Mukama agenda tukolera ebikulu olunaku lwa leero. Tumpitangako mulukozi gankukola, yimba nange lubongo yange namukyali abala namukyalirikire. Yesu akakyuse eggwanga lyaffe. Yesu, Yesu wange abawakyalira wakyalira Zimbabwe naffe otukyalire, nga bwe wakyalira Sudani naffe tukyalire, ngabwe wakyalira Malawi nawe tukyalire. Mukama bampere nnyo omukisa Pastor Iga, Mukama akumuze emirembe, otulese mu lutalo, naye luno olutalo si lwa mmundu, luno olutalo lwa mazima, luno olutalo lwa mwoyo. Era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, muyimbe Yerusalemi. Olutalo nga luwedde tuliyambale Yerusalemi, tuliyambale engule, tuliyambale banyonyezi. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, Yerusalemi nga bwe tugenda tuliyambala, tuliyambala zimba z'amasa. Olutalo
mukama abampere nnyo omukisa baganda bange.